kigambo kulwange nzira kyenkoba nige bankoba kinkobe sigana kokulabankana gasagaza kitala kyenkoba njogera kigambo kye kibumba kyokka nesida okuzinga anti kulu n'ensibi waawo oyo ekigambo tebikikyuka abaawo okukirabirira era afuba alina okukituukiriza kibumba waife kyakoba sena kyenkoba kibumba kyakoba sena kyenkoba Katonda akyayogera tekiwakanya Baba akyayogera kyekiraku Katonda oyo kyakoba sena kyenkoba ebisuubizo byakoba sena byenkoba binsonga biki bye bankoba mu byenzimba kibiyemerere basisatiisa n'ekemeya bamutoole mulama mu byazimba bina vino mbunekyo tekibisuula aye n'ekemeya tiyawuliriza yadda mu maiso kuzimba kuba kigumba n'eyali amukodde yafuna obuwanguzi wena nkusaba onwere bana abantu nga batoka ebigambo byaibwe bisa obigira kwogolola kyemba negemba kibumba ekigambo kyemulindo kimpa bwaisuubi era nze kyenenda kyakoba sena kyenkoba kibumba kyakoba sena kyenkoba nabimugemya obulamu bwange navuga kyonga obona nti neeyagala akaba emirembe baaba oyo agabirira yakoba nti ndi muwanguzi ndi mutwesiri kisengo yeyama okunkuumanga ezira kibi kintuukaku ngiboni yalisonye Ngezongeme mona mubona ganwanira ekigema ku mwana we kibumba kyabuka sena kyana nkoba nga kyenagira oyo kyakoba sena kyenkoba kyoteno yakuzawala bakagwa ekyekango kikindi muzira omutiitiizi yatuuka bulungi eka ow'omuzira nga bali mu kugegenda omuzira atakalagirwa afiira watono omusoga akoba walemeikera obuuka wabana buli dakiika tusaine tube bulindaala tuve mundalo omulaba awunzumba bana tateibe anoonya gwanaalya bwe tuterwane kubana kulu n'atumira tuvaale ebyokulwanisa tumutayize bana twetegeke twambale ebyokulwanisa twetegeke twambale ebyokulwanisa koba ebyokulwanisa ebyomwoyo n'ebito tuwanguzo twambalenga amazima n'obulokozi tubinyweze twambale okuyigiriza kyokka ekinyweza ebisuubizo tunyweza ekigambo n'ekitala ekyatuweebwa twesabirenga bulido tuwangule ebikemo twenanike engaito edenjire y'emirembe twambale ebyokulwanisa enkwede tudidi
buli lukya tudidi yaida kwiba kwita n'okuzikiriza tukaine tukaite enkiruyi byebyo kamala nga tumataire ekimala kimala bakagwa omulaba okutudde obyanga ngali mwife w'amaanyi okusinga oyo ali munsi mukole twegeme kimonte tumusinzire ife nkobye walalala twetegeke twambale ebyokulwanisa twetegeke twambale ebyokulwanisa bana ali byagala kunyimbisa lusoga ojaddu yimba osaga nenga banaye mugamba mutya mbebaza nti mukyekumidde ku lunch vibe nabagamba lunch vibe yekyasinze wano buli muyimbi gwonoonya gwe senga omanyi tukukunidde Olivia naffe twetya abantu bakunoonya nga mwendi mu Kampala twaje wano ne tukwogerako buli mulaga omukyala nga tetumulaba naye tumwagala yes bambi lwaki temwankubira kasi seriously we were trying press conference amaanyi gaali walaga amaanyi okikakasi ekitiibwa kya Mukama atakutya gwe tutya ekitiibwa kya Mukama naye nga banaye olunaku olwaleero tulina omukyala omulungi kogamba ebitiibwa bingi saagala mwogerera mukyala aludde mu industry eno abantu abasinga bamumanyi nnyo mu kuyimba olusoga si bwe kiri Olivia okay nsaba weeyanjula eri abalabi baffe aba Fresh TV abadde bakulindiridde ebbanga lino lyonna bannanga abalabi ba Fresh TV nsimye nnyo okuba nti mundaba nze Olivia Muwumba figa yeeno nze Olivia Muwumba omuweerezaawo omuyimbi wo ndi mukyala muweereza wa Mukama naye okusingira ddala mpeereza mu lulimi lwange lwensinga okutegeera olusoga ndi mukyala mufumbo n'abaana bana naye ab'omwoyo bo bangiko ndi mukyala musuubuzi nkolera mu kibuga Kampala awo ku William Street ndiringa mu bintu bya masimu phone accessories si masimu si masimu tonsabe ebigenda ku masimu ndisaba kasawo kasimu screen guard olingani mukungamba jangu nsabe kwa kati oyinza okuŋŋamba nti neetaaga y'akasawo k'essimu yange oba okuŋŋamba nti neetaaga y'essimu nonsigamu oba nzija ne ssente nsaba akasawo nsaba screen guard ebifaananako bwe bityo tukola wholesale ne retail mwezo phone accessories etegeeza gw'oleeta wholesale osuubuza yenyabo Olivia sendere no maso tulenga tweyongerayo omulabi waffe omulungi yali yagadde tugenda kuddako mabega ku background you want to know you akatono engeri gyoba nti tokyala nnyo ku TV twagala okumanya Olivia yatandika ddi okuyimba azza kizimba ate twagala okumanya ku ka background mpaka wano wotuuse mu dakiika ntono nnyo Olivia Muwumba yatandika okuyimba emyaka mingi k'emabega nevertheless natuukako wakati awo nembeera nga abivuddeko gokoye naye ng'okutandikira ddala okuyimba natandika mu 2003 saakoowa just nakyusaamu location gye nalimu nga 10 February nga kuweereza nembeera nga kitaddemu okumalako emyaka mitonotono ate nenkiddamu mu 2010 oba 2011 awo we naleetera oluyimba lwa Mugungumava olwo lw'osinga okwagala naye ng'okuyimba natandika mu 2003 yennyabo kati olowooza sikyerabidde kyombuuziza no twagala kumanya kujja neyo nga bw'ozza okinyumiza n'owummulamu then n'oddamuko ompaka wano w'otuuse jja neyo ebadde etya jja neyange kati nga maze okuwummula nakomawo ne Mugungumava
luli we natandikira okuyimba natandikira eri ewaffe e Busoga. Nali musomesa. Kati bwe ntandika okuyimba nentuuka nembivaako. Kati bwe najja muno mu kibuga Kampala. In fact najja mu 2009. Yes. Kati okuyimba nenziramu mu 2010. Around between 2009 to 2010. Yes. Awo we naddiramu okuyimba nendeeta mugungumavu, nendeeta olukonogo, nendeeta Chabike, n'ennyimba endala nnyingi kaawo paka wano wentuuse. How has been the industry eno yo gwenga gwe ebadde etya gy'oli ekwanguyidde oba mubaddemu ebiwonvu n'ensozi omulabi ayinza okulabawo n'agamba abo baamala tebayitako wantu wonna wonna wabanyigiriza? Of course sisobola gamba nti industry ebadde nnyangu. Buli kintu kyonna kibeeramu obusozi n'ebiko. Naye nga of course ebika ebyo ebingi nasinga bisisinkana nga nakatandika okuyimba ebya ssente. In fact ssente zezisingira ddala okubeera nti zeetaagisa. Kati nali nga nakatandika okuyimba nali sirina ssente nga bw'omanyi abasomesa enfuna yaffe eba ntono. Primary. Primary nga ssente ogenda ozifuna nga waziridde. I know zigenda okujja nga amabanja goyina. Mabanja kusasula wali kaduuka wali mu kalwaliro nga kusasula mabanja. Ozifuna tekuliyo. Kakati ekya music nga kinkaluubiriza nnyo lwakubanga nali sirina ssente. Naye Mukama bw'aba akuyise atema ekkubo paka lwokola ki? Lwofuna ssente. Lwoyitamu yennyabo. Mu Olivia okuva watandika okuyimba mpaka kati wotuuse wakakola concert maker? Concerts ziwerako. Concerts ziwerako naye okusingira ddala mbadde nzikola muno mu Kampala. Yes. Nakolako concert emu Jinja. Yes. Concert endala nagikola Kamuli ewaffe gye banzaala. Kamuli tekiri Jinja? Kamuli district ku Bwayo. Ne Jinja district ku Bwayo. Nenga osooka Jinja oba osooka Kamuli? Bw'oba ova wano osooka Jinja. Nodda Kamuli. Ekitegeeza togendangayo. No, ngendayo nebimbuzabuze. Kyobola bankubuza naye nzijukire ne mmanya tusooka Jinja ne tuyitako olutindo olwagwa. Tusooka Jinja then ne tunoonya Kamuli. Nzijukire manyiyo. Si wala nnyo. Gwebuuza imo laba bamanyiyo tamanyiyo. Ime naye ajja kutuuka. Right now ina albums meka kubanga bwe mbantunuddemu ennyimba ziwera. Albums meka kati zolina kuba kati mwe bayimbe tutakyabuuza nnyimba meka zolina tubabuuza albums meka zolina? Albums nyingiko. Naye sizimanyi muwendo. Sizimanyi muwendo si lwakuba nti nyingi nnyo. Naye ziri between 7 and 10. Yes. Kati ate gino emyaka gino emabegako wano mbadde nfulumya singles nga sifulumya album. Kwezo albums nenyongerako singles ezenjawulo bwezityo. Olivia ne albums ayina taziweza naye nga ngenda esaawa esinga ngenda mumalanga ntadde amasimu nga njagala mwogereko ne Olivia abantu bangi abamwagala abasoga muyidde wano. Yogedde bulungi? Oyogedde bulungi. Mwidde wano tuteese feena ne Olivia. So mwena ngenda kubanga nta amasimu. Olivia, you still look beautiful. I can't avoid talking about that. So achewala. Thank you so much. Kufudde okubeera nga okyalabika mulungi bwoti. Omukyala ye yakulaba. You inspire a lot. Omanyi right now inspiring abayimbi bangi, you inspiring abavubuka, inspiring abakyala wali omukyala akulanga agamba naye Olivia kyekimufudde. Like okubeera nga akyaleka bulungi nga akyanyirira. Ekinfudde nga nkyalabika bulungi bannange oba kiki? Naye abakyala era twefaako. Kwefaako. Kwerabirira.
kwerabirira. Okay. Yennyabo. Olivia nga tetunabagenda mu ngenda kuba tukuba lulyo luyimba naddala lulyo olupya lwe wali ogambye then tukomewo n'amasimu tetugenda ddumalayo. Njagala oyogere ku luyimba oluno lwe twakolera press conference. Yes, njagala olwogereko mu ddakiika emu. Kiki ekyenjawulo ekiri mu luyimba luno ye ekyakutuusa okugamba bane oluyimba luno kanzije ndute n'amaanyi gano gonna ge waluteekamu. There is something special ekiri mu luyimba olwo mukyandiyagadde okumanya. Oluyimba luno, there is nothing much so special about it. Naye lwakubanga lwe lwanzijayo gye nali neekwese. Emyaka egyo mbadde nasirikamu. Naye kati bwe nasalawo okuddamu okuyimba. Yes. Nengamba nti luno nino olufulumya mu maanyi ago g'ogambye simanyi oba gaali maanyi mangi naye nensalawo lufulumye mu ngeri efaananako bwetyo. Yes. Yennyabo. Okay. Naye nga lwe lwakukunula ino gakankomewo mu bantu. Yennyabo. Lwaki ekyali kikubuziza? Ekyambuza gyali myaka oba 3 emabegaawo. Emingi. Naye emyaka 2 gyali gya lockdown. Then nenyongerako akaaka kamu kokka kumwegazi. Emyezi 12 mbukaka kamu kokka. Kamu kokka. Kati giri egya lockdown tetugibala. Tubalako. Okay. Katsubi Olivia nti akomyewo mu music tugenda kubanga tetumumisinga nga bwe tumumibadde tumumisinga. Eyo yali nsobi sigenda kukiddamu. Kubanga waliwo eyaŋŋamba nti bw'ova ku buweereza bw'ofudde. Okitegeera. Okuva ku mulimu gwa Mukama okitegeera. Omanyi kyekitegeeza. Tosobola kuva ku mulimu gwa Mukama n'osigala ng'oli mulamu. Okay. Ekino kyekisembayo tugende mu luyimba olwo then tukomewo n'amasimu. Olulimi luno olwagala nnyo oba it's your vision, it was your vision nti kanyimbe olulimi lwange olusoga. Mu kusookera ddala teyali vision yange. Naye during the course nakiwulira nga nflowinga bulungi nnyo mu lusoga. Ate n'abantu abalala ne baŋŋamba. Waliwo n'emikwano gyange ba presenters abaŋŋamba oba Oluganda nali siruyimba bulungi. Yes. Ne baŋŋamba naye Olivia ng'oyimba bulungi olusoga. Lwaki to specialize bakuyita concentrating lwaki to concentrating mu lusoga. Okay. Kati I was advised ate nga nange nkiwulira nga mu lusoga flowinga bulungi. That's why I decided concentrating mu lusoga. Okay, ebibuzo ebisinga ndooza ngenda bimubuuza naye njagala nti amasimu mubeere nga mumubuuzaako mwenna mumubuuze namwe njagala mumubuuze ebibuzo byammwe bye muwulira nga ogamba Olivia ono kamubuuze ekibuzo bwe kitosobola n'omubuuzaako n'omuzaamu amaanyi kubanga badde mukyala mulungi simulyanko mu buvuyo simulyanko mu ntalo mukikola muti anyway katugereko mu akayimba ke akapya ddala ekitundu kyako then tukomewo n'amasimu weetegeke obeere ng'otukubirako tovaako. Chotendo yakuzawala bakagwa echekango tichidi muzira omutitizi yatuuka bulunjeka owo muzira nga bali mu kugegenga omuzira atakalagirwa afiira watono omusoga akoba wale meitera obuuka wobana buli dakiika tusaine tube bulindaala omulaba awunzumba bana tateime anoonya gwanaalya bwe tuteerwa ne kuba nakulu n'atumira tuvaala ebyokulwanisa omulaba entumutayize bana twetegeke twambala ebyokulwanisa twambala ebyokulwanisa koba ebyokulwanisa ebyomwoyo n'ebiddo tuwanguzo twambalenga amazima n'obulokozi tubinyize twambala okuyikiriza ekyonka ekinyweza ebisuubizo tunyweza ekigambo n'ekitala ekyatuweebwa twesabirenga bulijjo tuwangule ebikemo twenanike engaito
twambale ebyokulwanisa enkwede tudidi buli lukya tudidi yaida kwiba kwita n'okuzikiriza tusaine tukaita enkiruyi byebyo kamala nga tumataire ekibala kimala bakagwa omulaba okututobyanga ngali mwibbe w'amaanyi okusinga yali lusi mukole twegeme kimonte tumutuuze ebyenzengo bye wandabana twetegeke twambale ebyokulwanisa twetegeke twambale ebyokulwanisa amawanga gona gona abana twambale baweereza abanange bana twambale buli ekida tuyida kiwangula kali belwaire ebizira kwidagala muleja ku musalaba yakoba nti kiweire kiwanu olutalo olulungi olw'okuyigiriza okay enamba yaffe egenda kuba ku screen okwo olimba lutegeeza twetegeke twambale ebyokulwanisa okay oluyimba luno nali njogera ku byokulwanisa eby'omwoyo ebitali bya mubiri waliwo ekintu ekyansesa brother wange yaŋŋamba yali ali kuwuliriza oluyimba olwo nga naakaluwuliriza nga aluplayinga over and over again kati yali awo ku mulimu gwe ng'aluwuliriza ne wabaawo omwami ajja naye n'awulira twetegeke twambale ebyokulwanisa n'agamba olwo oluyimba lulungi nnyo tulina okwambala ebyokulwanisa eno gavumenti twambale erina okuvaako twambale ebyokulwanisa kakati oluyimba luno si lwakujjako gavumenti si lwakwambala byakulwanisa mundu busaale biki bino ebitema ebijambiya oluyimba luno ebyokulwanisa byenjogerako bya mwoyo si bya mubiri ebyokulwanisa byenjogerako biri mu Ephesians 6 ebyokulwanisa eby'omwoyo bye tuba tulina okwambala okukkiriza okwagala okubuulira ekigambo biki ebyo byonna byenjogerako kati tulina okwetegeka kubanga mukama waffe Yesu anaatera okudda Olivia katufuna ali ku ssimu nga bwe tweyongerayo mu maaso hello Wanji hello Jendi sweetheart oli otya mukwano ate nno nzirina ate Christine tampadde ekisawo nziraba ensonga lwaki nzikusabye nange oli otya lovely Jendi ng'obuuze kiki anti ennaku zino ne saboni tunaaba mpalo leero we tunaaba ekyomulala yanaaba kati ne airtime ate essaawa zino mbadde nnyina okugula ekyeggulo nenkyeka ne ngamba kambuze ku nagawa ntikako airtime oba nenga neeyanzizza oli otya beautiful Jendi ndina beautiful omulala omulabye nange beautiful omulabye mbadde nkyali kugwe naye ate oli antuseeko obulungi anvuganya bebi wannaye wessaawo anti n'omwana yagamba we batakuwana nga weewana but nze ka beautiful kenansana ka baby mas bana ekisanyisa okuwuliza wane nansana mbala wane omukyala webale kuyimba amiina mukwano webale kusiima munange oyimba bulungi obuyimba bulungi wadde mulimu ennimi zesitegera nga nze bebi binyumidde nange nengenda ku mudigido n'enkyeza nga mpulira kuno binyumira bambi ojja zitegeera banungi olabise bulungi but sikulabangako mu buvuyo era nkusaba okikuume osigale ng'oli bw'otyo omanyi fe ab'emivuyo tetwagala tuba tuwanika
ate ffe tussa ne tugenda kwagaza katinko era tugenda kwagaza kajanja ane mwana gwe tubakwagala tubalokejja wa before ready nagawa wakisi mugambe mutumize bebi nkwagala ebisooka n'ebisemba ebijja n'ebiriddako baba inayize omwana oyo bannaye omulidde bayogera muwulidde enjogera yakyuka alina ekiraavura okitegeera hello mukwano oli ku Fresh TV wangi sebo bane nga tusanise okuwuliza sebo wewe kuweleza amina webale kusiima ndina Olivia Muwumba yes sebo omuyimbi wange omulabye omuyimbi mulaba wakabi mubuuzeeko mumpeeko wuyo buwo yenna jebaleko kale mukwano naawe gyebale gy'okupayini kayimanga kalungi nnyo ako bannange webale kasiima akuba sinabakafuna mu kompyuta yange tujja kaleeta oba ojja keberako ku YouTube yaffe Olivia Muwumba UG kabaako gye kalisebo n'obulala obufaanana bwe butyo nakwe mukyala wange akubuuze kuba ajja atubuuze hello nyawo mwebale kuweereza kale maama webale kusiima amanya gaffe amanyi nasuwa pe nasuwa yogerako n'Olivia wuyo nyawo gyebale kale mukwano nammwe mugyebale tubale tukubira buyingo obuliso amiina ekitiibwa kya Mukama mwebale twagala mweyongere kale mukwano amiina tweyanziza nnyo tweyanzeege yes ali ku simu hello okay hello wangi sebo jebaleko kale sebo naye gyebaleko amanya gaffe n'egyokubidde amanya gange nze Dr. Joseph from Luwate mvudde Luwate yes sebo mwebale kutukubira obuyimba obulungi webale kusiima taata omuyimbi omulabye muyimbi mulabye wuuyo mubuuzeeko mumpeko mubuuzeeko wuuyo nkuwulira ssebo mulabye wuuyo mubuuze kyonna kyoyagala dokita mbuuzaako jebaleko kale mukwano naawe gyebale nanziza otwakawa Mwebale tulaba. bulungi mu studio ssebo njagala ompe akayimba kayimba kisebo akabugembe buli muntu wena abadde ali munaku okay ndoza tujja kukakuba olunaku olwokumeka olwokusatu okay olunaku leero lwa Olivia hello wangi sebo kuweereza bwebale kusiima sebo okoba otya ye bulungi ali bulungi amanya amakobo amakobo bye biki maama amawulire agaffe addukidde nawo hello kira kyenkoba hello wangi nyabo mwasibye omukyaba nnyabo bulungi osibye otya eyo nyabo kale mwebale kuweereza bamaama webale kale kusiima mukwano amanya gaffe mbalaba bannange munyumye amanya gaffe yesu abakozeemu omulimu ono maka nkubidde wano ejjinja kalooli nga tusanyusa okuwuliza Martha Martha omanyi nabale oluso kutuleetera muyimbi oyo bannange omusoga munnange asibye otya eyo nnyabo ndiyo munna otya butimperaano lwaki oli kwenigirizanga mulule mwana iwe weebale kwida kutukubira bwemba amiina mwebale kubona bulungi Fresh mwana iwe TV butununwire mwebale kusiima weeyongere mukama akuwa omukisa amiina Martha ime ne Sharoni Wangi imaali wano mukwano.
Banamwe kyemutukola. Olimba. Simanyi. Oba tuli bawaaki. Simanyi. Mulete ebisoga waliyo ki? Waliyo ebinyeebwa ebyo ebinene ebyo. Tubirya. Ebinyeebwa? Linda bengenda okuddayo ebusoga nina obireeta. Emposoli oli jinja kalooli. Nina obibaleetera. Nsaba akayimba bannange munkubirayo akayimba ka Joseph Ngoma. Akagamba nti oli mulaba naye akayimba kange buli lwakasaba temukakuba simanyi lwaki. Tujja kakuba tusuubiza. Kale neeyanziza bamikwano. Kale bambi tweyanziza nnyo tweyanzeki. Obadde omugamba ki? Mbadde mugamba nti akayimba tugenda kakuba enkya olwaleero tugenda kuba bwa Olivia. Kyo gitwale. Halo. Wanji sebo. Kale sebo naye gyebale kamanya gafe n'egyokubidde. Ono njala nekubidde na musezi. Oli musoga mwene? Ndi mugisu w'embaale. Tubuzeeko mu lugisu. Nyagazidde bifite lutalo. Taata ka gospel naye tetugenda kakuba olunaku olwaleero. Bambi mama mupeke mumpe akalala ka shipa. Mukwano. Wanji! Oleke wekyamagero. Naye banne nja kukuba. Yesayini nakwekwata besi. Kuki mama? Ono best friend we Nasazimoni. Nasazi ndeke mbeera kusaala ng'asukuma maama. Ennaku zino ndi mu mudu. Akaseera kali nja kubeera ku kiro. Neryanda. Nze ndeka nze buuza omugenyi. Nasayini wakuba omupiira baaba. Ndaba nnono omwana. Buuza omugenyi. Omuyindi wa Yamumba. Wanji. Otembedde omukazi aliko ekyamagero ogenda n'amafuta mukwano oli otya omuyindi nga yodde gonna ngatwala. Nkuweebale kuyimba bulungi. Onannemesa screen n'akasawo. Kuli omanyize mukyala kyetaka okugamba Olivia Yennyabo. Oli mukyala muyimbi. Oyimba music nga mu bantu mwali. Ate oli mukyala baŋŋamba mbu eyakolamu naye ate olina empisa tekisinga obukulu. Yakolamu. Ekitiibwa kimuddire Mukama waffe Yesu. Nze namusiŋŋaana yampisaako embi ne ŋŋamba tuli ku ki. Naye nze kyenkwebazaako kubanga olina omuzima nze Olivia Mumba ye mukyala akugamba nti mulokole ng'erya ddala mulokole kuba nze Sound Side Antama mulimu abayimbi ba gospel nga byayimba omuzinga gwate sigwe biri otegeera naye ekyo kyebaliza Katonda ekyo omuyimbi omulokole ng'ate ddala omulokole tobuvumaganya otegeera omuntu bayambala oba ekitiibwa ky'obulokole akyambala bwambazi ng'agenda mu bantu naye akukuba omugongo maidiya oganya edduka era banne Mukama akumpangalize ate ogende bw'otyo naye Nasazi wangi omukyala wuno music mutambuze kikulimba era nange Sharon nkubuulire nze sikutegeera oba abaati ate bambi yali asibiseemu naye kati nagenza okulaba nga mu interview mulaba nga kyekyo music omutindo kyekyo omanyi abayimbi ba gospel mulimu abayimbi nga baagala kukwatusa simu baleete vidiyo ku mpewo yabalemera mwana looko naye yebale kuddayo ekitiibwa kulaga nti osobola okuba ng'oyimba gospel naye ng'oleeta oluyimba ng'ekifaananyi kiriya Mukama akumpeera omukisa mukwano nze Nasazimoni noonyaako tupromotinge music. Hello. Bambi kendeza ku TV omukwano. Hello. Wanji. Mukama yeebazibwe. Amina. Omuyimbi waffe Mukama yeebazibwe. Amina mukwano yeebazibwe Mukama waffe Yesu. Amina weebale okutuyimbira obuyimba obulungi. Amina mukwano weebale kusiima. Kankweko omusoga wano naye ayagala kubuuzaako. Muleete mwanguyeeko. Obuyimbi bwaife weebale okutwembera. Kale munna. Mwena mwebale kubaayo nga mutubona nga mutuwuliriza. Ndiyo. Hello? Uliriza ino yongeramu amaani.
kale mukwano mubuze kayimba kikasinga okwa njagala kalya kayimba kamugungumavu ngambe njagala kalya kayimba kamugungumavu njagala kalya nendagala akembaka akamugungumavu akunkagala nnyo balijja akakukubira bulungi ate weesibe bulungi ekiwato kino okunkumula amakina. Okay, ali ku simu esimu gazirwana ali ku simu. Hello Wanji. Hello. Wanji sebo. Hello. Wanji sebo okuwulira. Webale kuweereza. Webale kusiima taata amanya gaffe n'egyokubidde. Hello. Nti webale kusiima amanya gaffe n'egyokubidde. Oh, okay. Hello. Zirwanagana bangi. Hello. 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 Wanji nyabo. Amina mukwano Kibumba afunvuwe. Wanji. Bulungi mukwano. Mulungi. Iye nyabo amanya gaffe n'egyokubidde. Nze kansime wane natete. Okay, yogerako n'Olivia omulabye. Mukama mulabye. Eba nanga nyumyeze bebo yanyumidde. Nze mukama anyamba nze naye munzira mu buyimba bwe nze singa mukama anyamba nozira makayimba kakawakira akasembyeyo. Bwonna tugenda bukuba mu ddakiika ezisigaddeyo. Naye era osobola okufuna ku YouTube yaffe mukwano. YouTube yaffe eri Olivia Muwumba UG. Ever possible ndabe musaakinze. Kale mukwano. Banange bebo nyumye. Ebale kusiima. Nalateekera kusabire mukama Katonda akuwa amaanyi akusobozese kiterere. Amina mukwano. Okay. Ndoza tuna omukubi omu yekka Olivia tusiibule tuleka abantu bakubire music wo. Hello. Wanji ali ku simu. Hello. 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 Wanji sebo. Banaye omuyimbi waffe. Yes. Ndikaweesa okusinzira wanero ku Zainabu William Street. Bandenga Nsanyusa okuwuliriza Kaweesi. Nsanyusa okuba wano ku Zainabu. Nsanyusa okuwuliriza neighbor. Banaye omuyimbi Mwebale waffe kutumbula. twagala nnyo. Mwebale kutumbula Fresh TV. Oserebu waffe. Kirungi nnyo. Tuba nayo era tumuwagira. Amina. Kirungi nnyo ekyo. Banaye muyimbi waffe leero ogamba otya ng'onjubye bulala. Mwebale kusiima, mwebale kutumbula Fresh TV. Banaye akayimba konna akasike njiri. Tugenda kakusindikira. Tugenda kakukubira. Akayimba ka mugungumavu kesinga okwagala. Kale sebo tugenda kubanga tukakuba. Okay, ndoze simu katusikomya Olivia. Obudde mutuduze kati nga tulina bakubira music wo. Abantu bakwagadde esimu zirwanaganye nnyo. Abantu bakwagadde nnyo Olivia. Ndoza Olivia tujja kubanga tumuza. Olivia no mukiba mukyazeko ne mundabiramu y'amaka. You're married, not so? Yes. Oh, okay. How has been the journey? The journey of marriage? Yes. Journey tebadde mbi. Kubanga sinobangako. Olivia katuveeyo njagala abantu obabulireko kuba n'abazinyi abali mu gundi eno mu video zo mbadde nkiwulira ng'ogamba babo mu ddakiika emu kuba obudde bwaffe budduse otubulireko ku bazinyi bano babo abeetaaze abasangawa naawe kennyini nnyo tubulire akwetaaze akusangawa ng'Olivia. Apart from platforms wabawo abantu bagala okukyaza mu church waliwo ennamba z'ogaba zibasobola okukubako ne bagamba Olivia yajje mu ddakiika entonotono. Abazinyi yes okusingira ddala baana bange. Okay.
baana bange benzaala, baana bange benkola nabo, mulimuko n'abalala abatali baana bange naye nga abasinga obungi baana bange. Yes. Kati bw'oba obaagadde oba bw'oba otwagadde osobola otukubira ku namba y'essimu eno eri 0704 39 4040. Yes, eyo namba gy'okubako oba oyagala tuweereze mu kyaki oba ku mikolo kyonna ky'oyagala tukukolere tukikola. Ogiddemu omulundi gumu. Namba y'essimu eri 0704 39 40 40. Njagala obugambo obusembayo eri omuyimbi akulaba obumuzaamu amaanyi obukuli ku mutima obubaka bwo obusembayo biwandigambye omuyimbi ali eyo atandika ali mu music nga struggle y'amaanyi byowulira ku mutima mu ddakiika emu. Ebigambo oba obubaka bwensobola okuwa omuyimbi atandika obutandisi bya kwekwata Mukama. Yes. Olina okubeera omusabye ennyo ng'onaasobola okuyimba gospel. Kubanga kyolina okumanya kiri nti gospel talinga ennyimba endala zonna. Waliwo ennyimba omuntu z'ayimba ezikwatayo ennyo ng'ennyimba z'omukwano, ennyimba eziri zitya, naye zino ennyimba eza Mukama abantu bangi tebazeetanira. Kati kitegeeza gospel atambula mpola. Bw'oba toli musabi tosobola kumalako bulungi. Olina okusaba Mukama n'akuwa amaanyi. Ate bw'oba nga onaayimbira Mukama tolina kujja mu field eno ng'oyagalamu ssente. Esente sizo olina okukulembeza, ezo zo zijjanga luvannyuma Mukama bw'aba akuyambye. Era bw'aba takuyambye zisobola n'obutajja n'osigala ng'oweereza Mukama. Kati ffe abakiruddemu tuli kukuweereza Katonda, tetuli nnyombo ku ssente. Ssente zijja olumu na lumu naye waliwo lwe zitajja era ne tusigala nga tugenda mu maaso. Tusubireyo concert omwaka guno oba omwaka ogujja? Musuubire concert omwaka guno? Si mwaka guno naye mu maaso anytime. Naye mu maaso. Nsaba obubaka obusembayo otumire ku bantu ab'enjawulo mu ddakiika emu tubeere nga tusiibula natuva mu kifo kino. Obubaka obusembayo just kwebaza. Kwebaza abantu and all that. Njagala okwebaza abalabi ba Fresh TV. Mwebale kutwagala, mwebale kutusupportinga, mwebale kwagala music waffe. Era mbasaba musigale nga mutuwagira. Ennyimba zaffe muzinoonyeeko ku Facebook nkozesa Olivia Muwumba UG ne ku YouTube nkozesa Olivia Muwumba UG. Mukama abampeera omukisa. Tweyanziza nnyo tweyanzeege okubanga otuwadde omukisa okubanga ozze. Mune wano tugenda kubanga tusukkawo naye nyongero bajukiza nti olunaku olw'enkya akikoowa yakivaamu wano ku Fresh Fire Deliverance Church ne Mami Harriet Muzirwa. Abakyala mwena tubakoowola jangu munaye wegayire ku lwa famire obulamu bwote bugenda kusigala kyekimu. Njaga kutwala omukisa guno okwebaza Christine munaye tweyanziza tweyanzeege. Nze nali adde ebintu ate nyongedde n'endya gwegamba. Kanebaze omwami atudde mu control room Robert oyo akwagala nnyo by the way. Nga kirungi. Era bw'atove wano bani nga tetumulabyeko akwagala nnyo music wamukuba nnyo. Ate kanebaze omwami ali ku camera mbambi tweyanziza nnyo tweyanzege. Nsaba tusinkana olunaku olwokusatu atakuumira mpeera abatukuumire. Mweraba. Chotendo yakuzawala bakagwa ekyekango kikindi muzira omutitizi yatuuka bulungi eka ow'omuzira nga bali mu kugegenda omuzira atakalagirwa afiira watono omusoga akoba waalemeikera obuuka wabala buli dakiika tusaine tube bulindaala omulaba wunzumba bana tateime anoonya kwanalya bwetuterwane kuba nakulu n'atumira tuvaala ebyokulwanisa omulaba
koba ebyokulwanisa ebyomwoyo n'ebintu tuwanguzo twambalenga amazima n'obulokozi tubinyweze twambale okuyikiriza kyokka ekinyweza ebisuubizo tunyweze ekigambo n'ekitala ekyatuweebwa twesabirenga bulijjo tuwambule ebikemo twenanike engaito edenjire y'emirembe twetegeke twambale ebyokulwanisa enkwede tudidi buli lukya tudidi yaida kwiba kwita n'okuzikiriza tusaine tukaita enkiruyi byabye kamala nga tumansaire ekibala kimala bakagwa omulaba okutudobyanga ngali mwibbe w'amaanyi okusinga yali busi mukole twegeme kimote asuuza ebyebifengo bye wanawana twetegeke twambale ebyokulwanisa twetegeke twambale ebyokulwanisa amawanga goonagona bana twambale baweereza abanange bana twambale buli ekida tuyida kiwangula